kyaleero musule bulungi omulala kyana mukyalamuza nkomyawo kiki bannange zapolension wanjibadia wanjibabi mama wabano kiki ali agamba kiki akati siwulira netubula hamza wanesasi Nze Jeffrey Mayanja kwembozi mu UG olunaku lwaleero nkuleetedde omukyala Rema Namakula. Rema Namakula y'omu ku bakyala abasinga okusanyusa naddala ng'alinnya ku stage. Buli mukyala waaliko n'abaami basituka ne banyinya ku galiba enjole nga badigida ennyimba za Rema Namakula empitirivu ennyo ate nga zinyuma. Kumpi oyinza okugamba nti buli lulimba lwa Rema Namakula hiiti. Naye omukyala Rema Namakula yabadde ku sheemu n'akuba abantu endongo nga bulijjo. Era abantu basanyuse nnyo okumulabako, abamu badde baludde okumulaba ne basanyuka nnyo olw'okuba nti baddaze omulundi gwe ndowooza gulinga mwenzi kuba ndowooza nga gwakuna nga ayimba ekivvulu. So bwe ngamba nti nno okuva lwe yazaala kati bwekugamba nti nno abantu basanyuse nnyo okumulaba tokigaana kubanga abadde ali nnyo mu by'okuzaala, abadde mu byakuzaala alesa kati mbu Lukindo biki nga abasawo bali bamuyimirizaamu okuyimba ne kati show yazemu nazikuba bulungi nnyo. So twabadde kalenda awo yakubya abantu endongo era omukyala Rema Namakula yazze ayambadde kye tuyita two piece gyadde ayambadde mu black wabula nga kungulu ateereddeko yabadde yeesuulidde ak'okungulu nga kalimu obumasamasa okukirako gold. So bwatyo bwe yalabise era nga bw'omanyi nti ebiseera ebimu omukyala Rema Namakula tatambula yekka. Yabadde n'omukyala Eve Namulondo ndowooza omulengera awo emabega awo omukyala Eve Namulondo wada Ebonies kyaliwe nnyo era tutera okubalaba wano nga Rema Namakula bagenze gye buvuddeko awo yagendako ndowooza yaliko battake bwe yavaayo n'agenda e Bungereza abantu n'abakuba endongo sayidi zeeyo. So kyali kyakabi nnyo omukyala Rema Namakula naye olaba nti baali bonna n'omukyalo Eve Namulondo kitegeeza nti bamukwano nnyo baagalana nnyo kumpi ba Luganda ekitali kibi. So batambula bonna kakati ng'ogyeko Eve Namulondo nti Rema Namakula naye ennaku zino yafuna abazinyi abamuzinirako. Bwolaba obukyalo obwo obubiri nabwo bwambadde black nga bw'obulaba bwabadde bulabika bulungi nnyo nga busibye enviri nga bw'obulaba ate nga n'amazina nze kunze bwabadde buzina bulungi nga bw'obulaba awo bwabadde buzina bulungi nnyo. Kyendowooza nti nno kikola enjawulo okubanga ebiseera biri ebyemabega Rema Namakula yalinga ajja yekka ku show nga kishaajo kuba yekka nga tabaako n'abazinyi n'ennaku zino yakikyusaamuko kati ajja n'abazinyi nga bulaba baana bawala abo. So show yabadde yakabi nnyo, performance yabadde nnungi nnyo, buli kimu kyabadde wow. So akusheeyo yayingidde n'oluyimba lwe bayita Juice wa Mango lwe yayingidde nalwo lwe yasimbudde nalwo n'alutukuba bulungi nnyo. Awo yazizzaako oluyimba lwe bayita Tikula, oluyimba lwe bayita Tikula. Tukubye Tikula ono kade kakabi nnyo. So performance yabadde nnungi nnyo. Awo yazizzaako oluyimba nga maze Tikula si bya mukisa kale si bya mukisa. Then nazzaako oluyimba lwe bayita Kiriya, nazzaako Lowooza kunze olw'omugenzi eri wamala lwe yaddamu luli. Yaluddamu bulungi nti bw'olaba ennyimba zonna ezaddibwamu ez'omugenzi eri wamala. Rema y'omu ku bayimbi abaziddamu obulungi. Mpozi ne Juliana awo waliwo omukulu Jostede n'abalala awo naye waliwo abaziddamuko bwe tugamba nti mpozi awo yazizzaako oluyimba Banyabo, nazzaako oluyimba Gutujja lweyimba ne bannaffe ba Bitusi, nazzaako ezimu ku nnyimba z'empya eziriwo essaawa zino. Waliwo oluyimba lwe bayita Akafeke lwakubye nnyo abadigize era babadde baluyimba bonna n'omukyala Rema Namakula ng'aluyimba n'abadigize abawagizi babazze okumuwagira. Mpozi ate wandiisa ki nalwo teyaluleseeyo nalwo yalubayimbidde era ne balunyumirwa bulungi nnyo ne bakyakyanca. So omukyala Namakula mu bufunze akola bulungi, energy akyagirina
mwali nnyo so tumusabire angera kutukuba bukubi muziki omukyala Rema Namakula yatukubye show yabadde y'amaanyi nnyo abadigize nga bwe kutegeezeza nti babadde bayimba naye babadde bakyakala naye nga bwagira bwagisisamuko ku microphone nga amaze oluyimba n'asaagamuko nabaawo mpolampola ate wendongo n'egenda mu maaso era nga bw'omumanyi nti ensonga za amuza tezeebulizaayo era yabadde agira n'ayisaamuko nze mukyala amuza omubwati nze mukyala amuza omubwati maama amal n'ebirala awo so nga ayisaamuko abantu abamu kye nawulidde nga bakugiraagira obwamaawo nga bagamba nti Rema tabanga Dr. Amuza yamuloga Rega batumanyi nti Kathleen Kusaasira yayimba nti teriba ddogo liza okuba si ddogo eyinza okubeera love nti weekanga ng'oba oli awo omukulu Dr. Amuza alina byakola edikenzo byataakolanga ebireetera omukyala Rema Namakula okubeera nga alogota na Dr. Amuza buli kaseera naye ate era ne bwe bali nga bakyabeera bonna ne Eddie Kenzo era yabeeranga Eddie Kenzo amugaleko ku stage wadde nga teyabeerangawo ekyendowooza nti no omukyala Rema Namakula y'omu ku bakyala abalina laavu eri laavu kakongoliro laavu y'abajjajjaffe ey'edda nti bw'ayagala omuntu aba amwagadde kyokka ate era Rema bw'akyawa omuntu aba amukyaye bw'ojja wegendereze kabeere mukyala nendo zasiganya kiraba mu bakyala nti omukyala bw'ayagala ennyo omusajja afuba okulaba nga amukuuma era n'amulaga ennyo omukwano ogw'amaanyi naye ate bwe kimulemerera ebiseera ebisinga akuta kyokka ate bw'aba akutadde kiba kizibu nnyo okuddamu kusembeza mu mutima gwe so kakati Rema alina laavu eyo efaananako bwetyo kyerowooza nti nno erowooza nti nno Rema yagabana ku laavu y'abajjajjaffe era eyasooka naye ng'omukyala Rema ekisookera ddala alabika bulungi nga bw'omulaba ku stage alabika bulungi nnyo talina tabu yonna kubanga abakyala abamu agenda n'azaala nate n'asigala nga alabika bubi naye ate Rema ye olaba nti nno wadde yazaala naye asigadde alabika bulungi nnyo so yatukubye endongo yalinye ku stage essaawa zabadde ssaawa 4 n'akuba endongo akubye okumala essaawa namba ng'ali ku stage omukyalo Rema Namakula mpozi okubbirako akatono nga bulabe emboozi yaffe eri waggulu awo ya mukulu Palaso kubanga Rema olavudde ku stage bw'ati Palaso n'agiwamba n'atukuba endongo yeyamazeeyo paka wali ku ssaawa nga zigenda mu 7 endongo bwe yagimalidde naye nga bwe tuli ku Rema katusigale ku Rema yekka so omukyala Rema Namakula era nga bwomanyi nti ennaku zino ebintu binnyeemuko naye kati endongo naye yajongezaamuko endongo yajongezaamuko era nga bwe twogerera essaawa zino bw'oba ng'omwetaaga omukyala Rema ekitono nnyo n'emitwalo miliyoni 10 wano e Kampala wano naye nagwe nabuuzizaawo ne ŋŋamba ti Rema ennaku zino ng'aseera nnyo kiki nangamba mbu era Dr. Amuza mbu pulaani zonna yazireeta nti kakati yongezaamu ku bisalaawo neneebuuza nti kakati maneja Kayemba bwe yava omukyala Rema omukulu Dr. Amuza yakiwambamu naye nga batolina miliyoni 10 omukyala Rema Namakula akizibu nnyo okumuwamba ddala ku shenene mu kifo ekyenene ng'ekyo ekyakalenda okukuyimbira so naye nga kindowooza nti no bama mu buntu nga muteeseza asobola okusalako kyendowooza naye nga miliyoni 10 ate kati era abayimbi era balinyisiza nnyo era bw'olaba nti Palaso ali naye mu miliyoni 10 n'okudda waggulu omukulu ono David Lutalo omusajja w'eruweero naye ali mu miliyoni 10 bw'aba nno ng'ajja yekka naye ate bw'aba ne Dayers bandi yeeyo ekitono ennyo aba mu miliyoni 18 naye nga miliyoni 2 azikusaba omukulu David Lutalo so n'abayimbi abalala eri abayimbi abakyali mu miliyoni 2-3 naye kugamba kati nkumenyedde kwaba abayimbi essaawa zino abalinyisiza levo kakati omu kwaba abalinyisiza levo ye mukyala Rema Namakula mukyala Dr. Amuza obufaananyi bwo obwayidi ngenda kukeberako kandabe wano kambukebere wano bwoba nga bufulumye embukuteerekawo era obulabe ebufaananyi bwayidi nga alina omwami atera okubutuwaayo awo tatera kutulekerera nnyo omukyala Rema Namakula atera okutuwa obufaananyi bwa Idi atera okutuwa obufaananyi bwa Valentine atera okutuwa obufaananyi atetuwa obufaananyi bwaki obanga bawezezza omwaka mu bufumbo manyi kati ye buli mwaka oguyitawo agattako n'atuwulira kakati tuwezezza omwaka kati tugaseeko omulala kakati kino kyekiriwo okitegeera so omukyala Rema Namakula tatera nnyo kutudisappointinga
tatera kutulekerera so okufaananyi kamunoonye wano bwebubako muteeke waawo naye nga endongo yagikubye bulungi nnyo era y'omu ku bakyala bendowooza nti nno newankubadde nti abadde mbyakuzaala alina olukindo era olaba nti nno ku stage awo yabadde abantu abadde bajja okumufuuwa ssente yatuuse ekiseera n'agamba bawolaba bazina nabo nti banaye munyambe bwaba nga olwaliisa akasente okunfuuwa mukanzigireyo nemekutamakutama nnyo kubanga ndi wa lukindo muye wa lukindo akati mukyala Rema Namakula gwe olukindo lwo onaabanga lutukuba buli kadde gw'osoosa okuba n'olukindo okisussa nnyo ojja kukyabya mukyala Rema ojja kukyabya naye katumusabire bwebanga olukindo lukyamusumbuwa atere bulungi nnyo ate ayongere okutukuba endongo katusuubire nti teyamenye mateeka g'abasawo kubanga abasawo bali bamuyimiriza nga bwe nkutegeeza mabegako kaawo nti abasawo bali bamuyimiriza okuddamu okuyimba sho yonna olw'ensonga y'olukindo basala musale nga bwe tukimanyi mpozi kyesimanyi nti ku amaalo era basala musale simanyi naye nga kuono bebi gwazaalidde omukulu Dr. Muza bamusala busazi so mukyala wa lukindo oyo golaba era bw'oba osobodde mutwalire ku byenda alyeko omukyala Rema Namakula naye nga energy agirina wadde energy tetuuka nnyo nga ya Shiba energy tetuuka nnyo nga ya Cindy energy tetuuka nnyo nga ya bayimbi bano abalalala abakyala abali mu liigize naye nga alina eyiye emusaanidde omukyala Rema Namakula so kyendowooza nti noba oli awo emusobozesa okubeera ku stage ng'avaibinga ng'atukuba endongo ate era bw'olaba nti bw'abeera ku stage okuva lwatandisa oluyimba olusookedde ddala olaba nti asigala abantu abasanyusa bulungi nnyo kuba tetunalaba nnyo adda mu kifo kye kale twali tusuubira nti oba Chuzen Becky oba naawadawadako naye Chuzen Becky ndaba ng'endongo agitaddemu omuzannyo ennyo amalala agaziza nnyo ku TikTok naye naye nga twali tumusuubira okuba nti naye ajja kuvuganya oba oliawo ekikyaganye naye katumusabire naye nga takola bubi naye omukyalo Chuzen Becky naye ayimba bulungi naye nga Rema byebyo okutwaliza wamuso mwe bali kuwagira bayimbi be Uganda mwe bali kubaagala mwe bali kujja mu ndongo nti olaba nti nno oba oliawo nti buli lwokwata omutwalo gumu bwe guti gw'oba osasudde esente za Rema Namakula emiliyoni 10 kubako omutwalo gwe ng'omuwagizi naye eri abawagizi abamu ye ng'awagirira mu kisenge ewuwe akanya kwoza akayimba konkagala akanya kwoza Rema Namakula omwagala naye omuddiza otya kakati bugwo buli lwojja ku kivulu wonna wali Rema Namakula oba omuyimbi omulala yenna n'osasula 5,000 n'osasula omutwalo gwo n'osasula 2 eri abasasula emmeeza ya miliyoni 2 abamu oluusi ziba miliyoni 3 eri abasasula VIP emitwalo 5 gwe buli lwosasula bwoti bapapapa omanya nti owagidde omuyimbi oyo yenna abazze oba omuyimbi ogwo oba oyagala omanya nti oba omuwagidde so tongera okubawagira kubanga tulaba nti abayimbi bano kyokka kye bafunamu essente byebivulu byebabaitako okuyimba pozi ne YouTube awo bugende ku YouTube n'omulaba bugende ku social media platform ku gundi ku Androids endala gye batuna music naye ate kyendowooza nti no batononya abazimanyi naye kati fo nekisinga okutwanguyira ye YouTube n'ogendayo n'olabako era oba omuwagidde naye nga bwe nkutegeezezza nti n'okujja mu kivulu n'osasula n'olaba omuyimbi wo era oba omuwagidde kale mwebali nnyo okwogera abayimbi be Uganda mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku emboozi mu UG mwebali nnyo okutugoberera subscribinga beera naffe bulijjo naffe tuli buli kadde tuba tutakula mutwe okulaba nga tuteekateeka okukuwa ekyo ekisinga bulijjo nkwagaliza birungi byereere ne guno omwaka gwa 2022 ogumaliko bulungi nnyo omukama akukuume nanga nkuume amiina mweraba